po jako akawuwo. Abatuuze abawangalira masoso g'ebyalo mu kibuga Lugazi bavuddeyo ne balaga obwennyamivu olw'embeera embi ey'amakubo mu bitundu byabwe, kyokka nga n'abakulembeze baabwe tebeefiiriddeyo kubayamba kugalongoosa. Tukaaba naye baatusuubiza okujja balongoose ekkubo ne tractor naye tetugiraba. Ndowooza bakyamaliriza ziri endala balyoke bajje bakole ku luno olwaffe. Bano be tusanze ku kyalo Buvuma kiteredde ekisangibwa mu Lugazi munisipali bagamba nti embeera y'amakubo mu kitundu kyabwe mbi nnyo, okusinziira ku Musumba Bone Kayiraga omu ku batuuze abawangalira mu kifo kino bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Amakubo nga bw'ogalabye makubo geero mazibu nnyo, tutawaana nnyo era ekkubo eryo zitatandika oddikola nga ndirongoosa nsala amazzi, kubo lyali litono nnyo ene zijja nga ndirongoosa kuba twayisangayo emmotoka. Ono agamba nti ye ng'omu ye yatandika okugaziya ekkubo lino nga likyali ttono nnyo n'okutuuka we riri kati, wabula abakulembeze tebafuddeyo kubakwasizaako ate ng'ebimotoka ebitambuza ebikajjo ebiyita mu kitundu kyabwe bye bisinze n'okulyonoona. Nejja nga ndirongoosa nga amazzi nga wa channels gayita mpolampola kati ekkubo lyakwata naye likyali libi nnyo kuba tulakinga maramu temuli maramu, emmotoka bino ebikajjo biyitamu ne bigoonoona katuge okukisa emmotoka entono nga teyita. Ku kizibu ky'amakubo n'agaseeko n'okusoomoozebwa kw'amasannyalaze mu kitundu kyabwe ng'okuva we bali okutuuka amasannyalaze we gasangibwa ziri mayiro 5. Ekyamasannyalaze gali wala, gakyatuli wala nnyo, tetulina masannyalaze ate tukozesa ebintu bingi ebyamasannyalaze tetugayina, tulina ebyuma naye tetulina amasannyalaze. Kati oyinza okusanga olemereddwa olwokuba tetulina amasannyalaze. Tusanze gakyali wala era tusaba bekikwatako batuyambe ku masannyalaze gatuuke, gali mayiro ndooza nga 5 okuva wano. Babamu ku batuuze be twogeddeko nabo batunnyonnyodde obulumi bwe bayitamu olw'ekkubo lino nga tebasobola kutambuza birime ebyabwe ssaako n'okufuna obuzibu bw'okugenda mu malwaliro. Ekkubo teritusobozesa kutwala birime byaffe gye tugenda bitunda. Bwe tuba tugenda mu malwaliro tetulina ngeri gye tutambulamu ng'enkuba yatonye ampi tekigaseerera. Aye tusobola olugendo lunene okutuusa mu malwaliro tuba twetagisa akabodaboda kakatwala oba entambula ennungi naye tetugirina olw'amakubo amabi. Bano bagenze maaso ne bategeeza nti ate bwe kituuka ku baana baabwe okugenda ku masomero kisukka kubanga olumu emigga gijjula ne babulwa we bayita, ssaako ne bodaboda kw'ossa emmotoka entono nga tezirina ngeri gye zituukamu mu kitundu kyabwe. Era nga banyigiriza ne bagenda olw'embeera kubanga kiba kibeetaagisa okgenda ku ssomero. Nenga n'emyalo gijjula Lyagala ne baleeta amayinja aganyaga olaba agagane naago ne bayiwamu ne bazaako maramu, naye kati bwe bamala galima ne bateekamu ettaka, enkuba bw'etonnya nga zitandika okusima busimi bupya. Ekkubo lino lyerimu ku makubo agakozesebwa kampuni enkozi ya sukaali eya Skol, wabula bw'ogatuuka mu wennyamiro olw'embeera yaago ng'ab'emmotoka entono basangira ddala obuzibu okugayitamu. Ekkubo lye tukosezza lyagala kukola naye abalijjanjaba betulaba ebiseerezi bungi nnyo eno naddala tufuna obuzibu oluusi nga tulwazizza abalwadde, epikipiki zitujja eno oluusi ne ziseerera ne bitulemesa. Lwaki tufunye obuyambi batuyambe. ekkubo lye tukosezzaamu enkuba bw'etonnya liba bbi nnyo, tetusobola kutambula, liba liseerera, obuseerezi buba bungi, kale okutambula tekuba kulungi. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tewamala na mwezi ng'enkuba eri amazzi nga bamaze okulima. Yakati balifuuse ki binnya.